Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala gw'atambudde naffe ebbanga lyonna kakati gw'atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna kwata ku kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna waliwo wano amawulire genjagala okubanga nkuwa gwe wenna eyalabye enkuba eyatonnya enkya y'olunaku olwaleero abasinga obungi tebaategedde enkuba eno kiki kyerese ekoze mu kibuga Kampala nga bwe zotera okulaba era nga bwe tuzze tubikulaga era nga bwe tubikugamba mu kibuga Kampala enkuba etonnya essaawa zibadde nga 10 ez'ekiro gwali mu kibuga Kampala nteeko okubanga enkuba eno wagiwulidde bwe twogerera abaana babiri basangiddwa nga bafu wabula ebifaananyi ebimu ojja kunzikiriza nneme kubeera nga mbikulaga olw'embeera y'ebyokwerinda ku mikoto gyaffe gino egy'enjawulo wabula mu mawulire egenjagala okubanga nkuba gw'otaategedde oba goyinza okuba nga tonnamanya mu kibuga Kampala mu bitundu by'e Bukoto oluvannyuma lw'enkuba ennyingi nejjukira Bukoto kyekimu ku bitundu ebiri mu kibuga wakati ate nga bye bibadde birowoozebwako okubeera nti bye bitundu oba oliawo ebyegombebwa okubeera nga bibeerebwamu kakati n'enjawulo eri mu bitundu bino ate kati yeeno enkuba etonnya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero enkuba twagiwulidde bulungi nnyo naawe ali mu kibuga Kampala nkakasa wagiwulidde tebadde nnyingi nnyo ng'era esukka ku ya bulijjo wabula ekibuga Kampala kyonna kisoose ne kifuuka amataba naddala mu bitundu ebimu ebitundu nga Nateete ebitundu nga Wankulukuku n'ebitundu ebirala byonna ebiba nga ate bijjula amazzi ne gasala ekkubo ne gayingira mu mayumba g'abantu businesses nnyingi zimaze okubeera nga ziyimirizibwa oluvannyuma lw'okuba nti amazzi gayingidde mu mayumba g'abantu kati we twogerera ate waliyo abali mu miranga oluvannyuma lw'omukyalo omu okubanga yafulumye ekiro n'atambulamu agenda anoonyeza abaana be ekyokulya abaana babiri yabalese mu nnyumba era sitooli eno ngenda gikunnyonnyola bulungi nnyo okuviira ddala nga gyetandika mawulire gano gabadde mu bitundu by'e Bukoto abaana babiri basangiddwa nga bafu oluvannyuma lwa mama waabwe okubaleka mu nnyumba ekiro ekyo enkuba nejja neetonnya ne baba nga basangiddwa nga bafu mukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna okusinzira ku information gye tulina okuvaako e Bukoto. 2 children have been confirmed dead following heavy rainfall that hit Mulimira zone in Bukoto, Kampala early this morning. Gwamanyi zone gye bayita Mulimira zone mu bitundu eby'e Bukoto mu kibuga Kampala. Enkuba etonnye esse abaana babiri. These the minors whose identities are yet to be disclosed were reportedly left alone at home by their mother who had gone out at night to fend for them. By the time the downpour began, she had not yet returned. Nti abaana bano ababiri bambi abato maama waabwe yafulumye mu nnyumba agenda abatetenkanyize budde bwa kiro ndowooza enkuba yagenza okutandika ng'omukyalo ono tannadda kakati we yagenza okuddira enkuba yasanze abaana be bamu ku bantu abakoze amawulire naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Mulimira zone mu bitundu eby'e Bukoto mu kibuga Kampala okusinziira ku kitongole ekya Uganda Red Cross kigambibwa nti amayumba mangi naddala mu kitundu kino ekya Mulimira zone gamaze okuba nga gasalibwako abantu tebakyasobola kubeera nga bayingira mu mayumba n'abo abamu abalina bizinesi ez'enjawulo mu kitundu kino tezikyasobola kubeera nga ziggula oluvannyuma lw'okubeera nti enkuba ezze n'etonnya nga nnyingi naye nno jjukira etonyedde olunaku lumu kakati onaawulira gwali mu bitundu by'e Bukoto naddala mu zone nemanyiddwa nga Mulimira zone weeteeketeeke kubanga embeera y'obudde bw'otunula waggulu yeekulaga ti enkuba ekyabindabinda era essaawa yonna yandibanga egenda kuddamu okubeera nga ateegayiwa. Okusinziira ku bantu b'omu kitundu kigambibwa nti babadde tebannamanya nti waliwo eyafudde wabula baakedde kufeffetta nga bw'omanyi nti enkuba yamadde emaze okuba nga eyonoona kumpi buli kimu kakati no baagezezzaako okulaba oba oli omu ali bulungi nnyo baagenza okulaba bambi emirambo gy'abaana bato babiri nga batengejjera ku mazzi kungulu ag'ebitaba oba agabadde gafuusa amataba kugamba ebifaananyi ebimu sijja bikulaga ojja kunzikiriza tusooke tutambulire wano embeera bwetyo bwe yabadde abantu bano ne bagezaako okutegeeza ab'ebyokwerinda ne babategeeza nti bannange abaana bafudde baabano babiri bafudde oluvannyuma lw'enkuba etonnya ekiro ekikasiza olunaku olwaleero kakati gwampuliriza mu kutegeeza nti enkuba etonnya ekiro omuntu amanye Nateete naddala ku kkubo eriva ku bitaala okudda e Nakawuka awo wonna piseewo nga bakubyewo n'ekibaati amazzi gaasaze waliwo omwala ogukkirira paka eno wansi nga ku paka Nateete ne gusalamu ne limuli nekkuba eridde ebusega n'ebirala abamanyiwo mumanyiwo awo wonna tewakyayitika abamanyi mu bitundu by'e Wankulukuku abamanyi bitundu by'e Wankulukuku naddala ng'ewa Ken Lukyamuzi we twayitanga ewa Ken Lukyamuzi awo wonna nawo tewakyayitika embeera yatabuse dda
amazzi bwe tukomye okulambulirayo embeera ebadde ya bunkenke nnyo ng'amazzi nawo gayongedde okubanga gasala ekkuba eryo era nga kizibu nnyo okubeera ng'otambulirawo ne sayidi eri waggulu nga kuleerwe n'ebitundu ebyenjawulo gwe by'omanyi osobola okukuba ku bifaananyi ebyo oba okukwata ku butambi obwo n'obutuweereza ne tutegeeza ensi embeera nga bw'eri oba oliawo omuntu abadde agenda okugenda mu kitundu kino asobole okubeera ng'ate alinnyamu ku kigere. Mulimira zone is one of the many slum areas in Kampala severely affected by flooding following the heavy morning downpour. Nti kino kyekimu ku bitundu Mulimira zone eno abamanyiyo mumanyiyo kyekimu ku bitundu ebisinze okubeera nga bikosebwa embeera y'enkuba etonnye enkya y'olunaku olwaleero era ng'ereetedde abantu bangi okubeera nga bizinesi zitataagana abamu tebakyasobola kudda waka ate oba oliawo n'abalala bafudde era Mulimira zone eno yewafudde abaana bano ababiri ng'era bwe nkugambye. An assessment team comprising local leaders and the police remains on the ground to evaluate the extent of the damage and provide support to affected residents. Team ey'ekitongole kya Red Cross ng'eyambibwako Uganda Police bakyali ku ground bagezaako okunoonya okulaba oba waliyo emirambo emirala egitannaba kumanyika oba oliawo nga waliwo n'abantu oba aliawo bali mu mbeera etali nnungi nga yeetaaga okuyamba oba oliawo nga tebabategedde embeera bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bagimonitalinga. Kakati gwali ku mukuto gwa Red TV sigalako embeera yonna tugenda kuba nga ate tugikutuusaako yonna gwe gy'osinzira okuba nga gy'otulabira embeera nga bwetambula. Mukuto gwa Red TV atanaba kuba nga osubscribe nga kikole ng'okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadi ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya singa tubanga tutaddeyo ensonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo oba olina mawulire g'otuwa embeera yonna tujja kuba tugikutuusaako. Mukutu gwa Radio TV Sebambulide Patrick nze mbeera emabega wa kamera w'omuzindalo okubeera ng'ate nkutuusaako byonna ebiba bigenze mu maaso ggwanga lya Uganda kanzije tubeere ng'ate tuwulizigana ne updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.